bannange ffe twajja eno okukolerera bulamu bwaffe teekako n'abantu b'ennyumba zaffe wabula tetwajja eno kukolerera gavumenti tetwajja kukolerera gavumenti nze simanyi nti oba minisita Betty Amongi amanyiiko era alowoozaako ku nsonga lwaki abannayuganda bangi nnyo naddala abaana abato beeyunye nnyo ekyeyo ensonga eyo mwandibadde mugirowoozaako nti ensonga lwaki tweyuna ekyeyo tukolerera bulamu bwaffe bwe twagala okutereeza wabula si bulamu bwammwe olwedde abali mu bulamu obulungi essaawa eno mutusibyeko NSSF mutusibyeko NSSF munoonya we mwefugira ssente zaffe ssente zeneno tuzikola mu bulumi ne tubakaabirira nga twagala mutuyambe ne mutuwesamba ate ze ssente zezimu ze mukolerako budget nga temumanyi tuzifuna tutya Uganda efuna almost 4.8 trillions of money okuva mufe mu Bankuba Kyeyo wabula ate we tujja ku mmeeza zammwe ne tuleeta ebizibu byaffe mubeeranga mutwesamba essaawa eno minisita Betty Amonge azizzaako omukono ku ndagaano ekkiriza abannayuganda okudda e Jordan n'abakkiriza baddemu babeere nga bakola ng'eyo mu nsonga yonna ekintu kye yakulembeza oba ensonga ye gye yakulembeza kwe kuba nti okubakkiriza okugenda okukolera e Jordan nga muyina okusasula ssente za NSSF tukitegera nti eggwanga lyaffe liri mu crisis eya ssente teriyinaawo ssente naye ffe nga Bankuba Kyeyo ate obwo obuvunaanyizibwa obw'okusasulira amabanja mwege mulidde si buvunaanyizibwa bwaffe buvunaanyizibwa bwammwe abali mu ntebe abakozesa obubi ssente okubanga mukola oluwenda lwonna okubanga musasula amabanja ago ke muba mulidde wabula tegabeera ku ffe singa mwali mumanyi nti nno ffe mutwetaaga nnyo up to the extent okuba nti buli kimu ekigwa mu ggwanga lyaffe Uganda nga kirimu ensonga ya ssente inti febe mwina okukauntingira on singa mukola exactly ebyo bye tubakaabirira oba bye tubasaba mubeere nga muteeka mu nkola yenze Shila Adita gwe n'atanaba kubanga following page yange naddala ng'oli Nkuba Kyeyo omisinga ebintu bingi nnyo twegatteko kwata mu link nsinkanayo ku YouTube channel yange nkola obutambi obulungi nga buno eyeetaaza okunkubira ku Instagram kwendi ne ku Snapchat kwendi bulungi nnyo nga buyonna inkosa Shila Adita page jangu obeere nga otweyungako tugenda kwogera ku nsonga ya NSSF Government yaffe etusibyeko NSSF fenna tukimanyi NSSF biki byekola ne mu nsonga z'okubulankanya ssente bazadde baffe bazze nga basasula nnyo ssente ezo za NSSF ne batuuka n'okufa ssente ezo ne tutazifuna era ng'abantu bangi nnyo mu balabye NSSF ebintu byebayisizaamu abantu bafiiriddwa ssente zaabwe nnyingi wabula ate n'ekyo baagala kukijjayo ate bakiteeke ku ffe abakola obusente obutono tukola obusente butono ddala obusalisa bwe basalaasala buli ddakiika mu nsi gye tugenda okukola tusasulayo omusolo ku buli kintu kyonna kye tugula twongeramu ssente ne tuzisindika e Uganda ne tusasula omusolo wabula ate ne NSSF era nga ebalidde ku ffe Betty Amonge ng'oyagala ssente zeneno zibeere nga zisasulwa musooke mutuwe accountability ya ssente 4.8 trillions ze mufuna mu Bankuba Kyeyo zikola mulimu ki mu ggwanga lyaffe lya Uganda mwandibadde mutugamba nti mutusoloozaamu ssente nga mutuyamba naye temutuyamba tubakubira omulanga buli ddakiika ne tuteekayo obutambi bw'Abaganda baffe abafudde ne mugaana okusituka abamu ne babaziika n'eno abaana bali mu makomera mu mawanga eno gye tukolera tewali muntu yenna ow'eggwanga lyaffe Uganda ng'ayina ku ddoboozi ayina position ennene eyali avuddeyo okujja okulambula eno amakomera okulaba abaana bali mu mbeera ki minisita Betty Amonge wennyini walinnya ennyonyi n'ojja mu guli n'eggwanga lya Saudi Arabia n'otuuka mu kunywa bukyayi ne bakuteeka mu mmotoka ez'ebbeeyi ne bakuvuga ku nguudo ennungi gy'oli nti ffe mu ggwanga eryaffe z'enguudo temusobola kuzizimba ku ssente zonna ze tubawa n'oddayo e Uganda without doing any job wajja eno n'otambulamu n'oddayo e Uganda n'otatuukako mu bifo bannayuganda gye bawangalira bajja okukola n'otatuuka ku embassy kulaba emirimu bagitambuza butya n'otatuuka ku deportation kulaba abannayuganda bali kuki abaana bemuweereza eno nga bamu n'okufiirayo bafiirayo essaawa zino ozizzaako endagaano ku ebyo byennyini ebyali byabaleetera okusazaamu endagaano ne Jordan omuli okurepingibwa okuttibwa okutokyalingibwa okukola nga
kubasasula okukola overtime ebyo byonna mugenzo okuzaako endagaano nga bimaze okuvaawo. We expect you people since nti Bankuba Kyeyo mubeetaaga nnyo mubeere nga mukola exactly ekintu ekyo kye tuba tubasabye, naye bwe tubasaba obuyambi nga mutuula mu ntebe zammwe temwagala kufaayo. Mwe muli n'abamu abakungu mu gavumenti yammwe abaavaayo ne bagamba iffe tebalina kye batwagaza. Bw'oba oyagala okubeera omulamu sigala mu ggwanga lyo Uganda weebake bali free okubanga bakukuuma, wabula bw'osala okujja eno oli waddembe okufa bo tebaagala kufaayo. Essaawa zino iffe be mubaliddeko mwetaaga sente ezitawaanya eggwanga lyaffe lya Uganda. Era sigenda kugamba nti mu ggwanga lyaffe lya Uganda temuli sente mweziri, naye mmwe abatuula mu ntebe n'obubondo bwammwe mmwe mukozesa sente ezo nga mwagala okusasula amabanja. Mmwe mwennyini abakola mu gavumenti mujjeeko ezo emmotoka zi Range Rover ze muvuga mudde ku lwawumu, muve okuteeka abaana bammwe mu masomero ag'ebbeeyi mubazze mu masomero ag'obulijjo. Mulekerawo okugenda ebweru nga mwejjanjabira bweru nga mu ggwanga lyaffe Uganda tulinamu amalwaliro. Mwejjeeko expenses ezo ennyingi ennyo ze mweteekako amafuta munywa ga bwereere, mwagala muzimba ebizimbe nga temuyina na accountability ku sente ezo ze mwonoona zivaawa. Essaawa zino eggwanga teririimu sente, mufuba oluwendo okulaba nti ezo zonna ze tubawa omusolo gwe tubawa tegubamala. Mwagala na buno obutono bwe tulina okwerabirirako omuli abazadde baffe abaana baffe naffe bennyini nabo mu butujjeko. Twagala mujjeyo endagaano gye mwakola ne Saudi Arabia mugiteeke ku mmeeza tugitunulemu buto mujanje eri ensi tumanye kiki ekigenda mu maaso, sente entuufu ze tulina okufuna. Wabula ekitali ekyo tetugenda kubawa sente, NSSF tetugenda kubawa sente. Tugenda kukola oluwenda lwonna okulaba nti sente zaffe tuzizibikira oba seekyo tugenda zisazanga ziyite mu ggwanga eddala tusobole oziyisa Kenya tuzituuse ku bantu baffe abewaka, tuziyise ekigali mu Rwanda zisobole otuuka mu bantu baffe abewaka. Lwansonga temutwetaaga. Lwaki ate temutwagala, temutufaako? Lwaki ate mutwetaaga mu bizibu? Bankuba Kyeyo muzuukuke yene saawa buli omu aweeyo eddoboozi lye. Tetugenda kuteeka ssente mu NSSF era tetugenda bawa yadde 10.